Njagala leero tugende mpola mpola. Ka video kola bao kitandise nako kamwana mlenzi Eddie Kenzo agezaako kuwa Rema Namakula ku sente, agezaako kuwa Rema Namakula ku sente ngate bwayimba bino byali ku mukolo wiki ewedde je besanga bano ababiri. Rema Namakula yamaliriza ngagamba abantu mwagalo spendinga sente ku mikolo gy'abannammwe naye babagambe okole yammwe. Rema naitawo nawo omukyala Haga yali azene Eddie Kenzo namwa bulungi Haga. Eyo no si ensonga etulese tula okalire tulabikinga tugisoosotola. Nkwaniriza nnyo ku MMTV, webale nnyo kubeera nga weekuumira ku MMTV, webale nnyo kusubscribinga, webale nnyo kulikinga, ate webale nnyo kukomentinga. Gwatanaba kubeera nga subscribinga wansi awo tulabikenga ate tweyongererayo ddala n'amawulire. Gwate ya subscribinga edda jala kugamba nti kyokola kyakabi nnyo mwana maama, webale nnyo kubeera nga ate weekuumira ku MMTV. Sharingako ne banno commentinga wansi obeerenga otubuulira kiki kyolowooza. Kakati mukyala nga omulaba anyumye nnyo oyo yali mukyala wa Dr. Hamza Sebunya. Mukyala Dr. Hamza Sebunya olunaku olw'ejjo yavuddeyo n'akola emikolo bamubbako omusajja, Rema Namakula yamubbako omusajja n'amutwala n'akakkana. Omukyala yakaaba okumala ebbanga nga yeekubagiza ng'agamba abaana be bamubajjako kati babeera wa Rema Namakula abadde abeera mu nnaku eyetegambika naye yasobodde okubeera ng'ate afuna omwami omulala era ne bakola emikolo gyagenze bulungi nnyo. Ku mikolo gino eno omukyala yawadde speech n'agamba abantu abamu batukasuka kulaalira naye twafuuka bibimba oba batuzaala ng'ensobi ne tubeera oba batusuulawo nga balooza tulina kye tugenda kubeera naye ne tumala ate ne tufuuka ensonga. Bino ebyagudde mu matu ga Rema Namakula. Rema Namakula teyabadde musanyufu era naye yakomezzaawo omuliro n'agamba mukyala wa eyali mukyala wa Dr. Hamza n'amulabira n'amugamba bannaaye ebyammwe biba byaggwa, toddamu kubeera ng'ate onoonyereza ku mwami wange, toddamu kubeera ng'ate omunoonyerezaako, tolina ky'omwagaza kubanga mwayawukana dda nga naffe we twayawukana ne Eddie Kenzo. Rema Namakula atabukidde omukyala ono n'amulabula n'amugamba yeesonyiwe omwami we obanga yamuzaalamu abaana n'atasobola kumulabirira yasobola okubeera nga ye amutwala n'abeera nga amulabirira. Omukyala no bambi mulungi nnyo, alabika nga alina lubuto lwa mwami oli omupya. Simanyi lwaki oba Dr. Hamza yayagala abakyala abaddimpo. Omukyala wuuyo mulungi nnyo bambi alina n'eddimpo naye ate tanaba kubeera nga ono omukyala ye ayanukula okuddamu Rema Namakula bye yamugambye naye ffe tugenda kuba tukutuusaako buli ggulire nga buli kimu we kyali. Tusooseza kali ka vidiyo akasoose nga Eddie Kenzo agezaako okuwa Rema Namakula ku ssente just kubalagako nti bano ababiri tebali mu tamuzimbi era bamiitinga n'okumiitinga ne boogeramu kubanga Rema Namakula amanyi okutwalira Eddie Kenzo omwana amulabeko abeere ng'ate abeerako ne taata we kubanga Eddie Kenzo kakibe ki ajja sigala nga ye taata w'omwana wa Rema Namakula era ekyo tekisobola kuvaawo. Sobolaba Rema Namakula amiitingako Eddie Kenzo mu nkukutu eyo ne balabika ng'ate balina kye beekolerawo bo nga bo bamiitinga omwana ne basobola okubeera nga bamukuza bulungi nnyo nga tewali buzibu bonna. Eddie Kenzo nno atwamunoonyezzaamu okubeera ng'ate ayogerako kweno ensonga n'atugamba anti zino ensonga tagala ziyingiramu kubanga ye zino ze taziriimu, singa bibadde bikwatagana ku Rema Namakula yekka yandibadde aziyingiramu naye zino eziriko abantu abalala yagambye ye tajja kubeera ng'aziyingiramu. Ensonga yazeesonyiridde ddala yazeesambye. Tugenda kuba tunoonyako ono omukyala atamanyi ono omukyala bamuyita Birungi Betty bambi eyali mukyala wa Dr. Hamza emyaka egiyise gyonna baali bakola n'emikolo ne Dr. Hamza naye ate Dr. Hamza we yavaayo n'agenda ate n'afuna omukyala omulala yamanyikidde nga Rema Namakula ffenna gwe tumanyi obulungi buli kimu ne kikyankalana. Abaana omukyala ne bamubajjako ne babeera ng'ate abaana kati babeera wa Rema Namakula ne muganda waabwe omulala amanyikiddwa nga Amal. Naye nga nze kyendowooza nti ekyo si kirungi. Obwana bino muleka n'abeera nga alabako ku maama we abeere ng'ate alabako ne ku taata we. Ekintu kino beera nga kiri divided bulungi nnyo. Omukyala yoyo nga bw'omulaba awo bamuyita Birungi Betty, mukyala bambi mulungi nnyo, mukyala muwombeefu ate alabika nga ali hambo.
naye Rema Namakula yamuweereza obubaka n'amugamba munnaayi ku byoyogera toddamu kwogera ku mwami wange yali mwami wo ebiseera ebyo nga tetunaba kwefuna naye kati engeri gye twefuna buli kimu kyakulema okubeera nga okikwasaganya obulungi kati ono omwami kati wange era nze muvunaanyizibwako tolina kyotugamba era weekuumire wala nnyo n'emboozi ze oba emboozi zo zikuumire wala nnyo n'omwami ono kubanga Dr. Hamza Ssebunya ono kati yafuukira ddala musajja wa Rema Namakula ebigambo bya Rema Namakula ebyo mukyala ono tannaba kubeera nga ate abaako kyayogera tujja munoonyamu kubanga abeera saidizi eyo ennamugongo tujja munoonyamu abeere nga ate atubuulira ebisingawo ku nsonga eyo eya Rema Namakula okubeera nga ate amutabukidde mbw amugamba ate ebyomusajja mbw ate biki ate nga naye yakava mu mikolo ono omukyala olunaku olw'ejjo yabadde alinaye mu mikolo yetotebambi mubaawe omupya butereevu ew'abazadde be ne bamulabako emikolo gyo gifuuse emikolo over the weekend wabaddeyo emikolo gya Daliandre ne Nina Rose wabaddeyo bannaye ebintu byo byadde bingi ebya happenings okubika kwa Pastor Iga nabyo byaliwaawo amazaalibwa ga Spice Diana nago gaaliwaawo kwegamba 2020 yo etutwala speed 2020 yo etabuse abate abava mu NUP badda mu NRM tebaba wante kwegamba amawulire go tugenda kuba tuyina mangi nnyo gukola kimu kya kusubscribinga oberenga weekumira ku MMTV oberenga ate osharingako ne banno tulabe ka tutambulira wamu buli guye tuleeta nga gwe aba asooka okulitegeerako umala osubscribinga bw'omala subscribinga kona ku kade ako kali ka notification bell ojja kubanga butereevu omanya buli kimu ekigenda mu maaso wano ku MMTV weewala nnyo okubeera nga weekumira ku MMTV njala tutumirako bakyali baffe abeekumira wano kuliko Rose kuliko Victoria kuliko bakyali baffe abali Saudi Arabia kuliko abali Dubai kuliko abali mu nsi ez'enjawulo so commentingako awo n'otubulira wajyosinziira okubeera nga ate otulaba netukutumirako wano ku MMTV ate gweyagala okubeera nga olanga naffe enamba zaffe ez'essimu omuzimanyi bulungi nnyo 0702 586560 business yo tugikube abantu mu maaso mwera